talinga mu bintu ebyo n'omwempoweringa kiyamba eggwanga lino kubanga n'eggwanga nalyo lifunamu mbwetya mbu ekisooka twatunulira sustainable development, sustainable security. Mwali mu manifesto ya kibiina kimu? Race kyetunuulira si empowerment naye nga tutunulidde sustainable security, sustainable development. Ebintu bino bye bimu nti awatali security tewaba security tetandika eri waggulu, ffe tugamba tutandike ku grassroot naffe nze naawe. Ekibuuzo ekivudde wa desert w'e Kampala ojja kifuna oluvannyuma. Kati sooke tujjewo ku bulango bw'abakama baffe tuddingane n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tulabe race etambula etya, mugitandikidde Lubaga enaabuna eggwanga oba mulina we mutagetinze waliwo abateeze obuwumbi 5 topaawo katujje. Gubadde mwaka mukakali. In fact, gibadde myaka sijja kusaaga. Naye ekisinga okuŋŋumya n'okumpa amaanyi kyekyokuba nti abantu bange bakimanyi era bakitegera bulungi timbaagala. Abantu bange bwe bulamu bwange. Era ku lwange ebinkwatako biyinza okumpandiikirwa naye eby'omwana wange omubereberye yakyayinza okubyewandiikira. Ebiseera ebisinga nkimulekera okumuwa omukisa okumulaga nti mu butuufu agwana ekisingayo okuba obulungi, okumulaga nti ne bwe kiba ki musufu era w'amaanyi. Sukuma Cash ne Airtel Money okwata ku bulamu bw'abo bonna b'oyagala. Kati osobola okusindika ssente ku miwendo egisaliddwako okutuuka ku bitundu 6 ku buli 100. Sindika ssente oba kozesa Airtel Money olwaleero ofune omukisa okwewangulira emitwalo 50 buli lunaku oba okuwangula olugendo olusasuliddwa okulaba omupiira gwa Uganda Cranes mu mpaka za AFCON Misiri. Nyiga *885# okutandikirawo. Airtel Money nyangu ya buliwo ate yeesigika. Amateeka n'ebiragiro bigobererwa. Airtel, the smartphone network. Kaswa Home Baking Flour y'engano y'omuntu owa bulijjo. Engano ya Kaswa Home Baking Flour ekolebwa ebyuma ebisinga okuba eby'omutindo mu nsi yonna okukakasa nti ngano nnyonjo ate nga ya mutindo. Kaswa Home Baking Flour yeekebejjebwa n'ekakasibwa n'epimibwa mu paketi za kilogulaamu 2 n'endala. Ekolebwa Ntake Group of Companies, esangibwa mu maduuka amanene n'amatono. Okugikanda etwala amazzi mangi n'evaamu ekiwera. Osobola okugikanda n'ebyuma oba engalo okanda chapati, cakes, amandazi, cookies, birthday cakes, hot cakes, croissant, cream cakes, oba banana cakes. Eno y'engano gye tukozesa. Kaswa Home Baking Flour. Wabula City Bridals eri luno era gwe omugole anoonya ekyokwambala ku mbaga yo lekera okuzunga. Anti ku luno yalese stock omupya, yalese gowns eza Cinderella, gowns eza fitting, gowns ezijjayo emibiri emirungi, gowns eza pure white, kakuneno kwe yatadde ne changing dresses eza katonya. Ate nga alina n'engoye z'emperekeze ez'omulembe nnyo. Jjukira nti bw'opangisayo gown akateteyi ka flower girl kabeera kaweereere, ebbeeyi ebeera yakuteesa ate era ng'osobola n'okusasula mpola mpola. Alina ne motoka z'abagole ezipangisibwa nga kuno kw'ogatta n'ebyokwewunda byonna ebijja okuyamba okubeera ng'onyumira ddala ku mukolo gwo. City Bridals ali Kamukamu Plaza, Quentebe Road, edduuka namba GF34. Mukubire ku ssimu 0752 41 87 75. City Bridals, yambala gown ey'ekirooto kyo.
mazima leero ntegedde ekyama lwaki buli omu ayogera Jiko. Jiko Home Baking Flour yeŋŋana empoomu ekyasinze mu kola capati amandaazi sumbuusa bagiya daddizi n'ebirala mu kiro ko ne mu katoni ono ng'akolibwa bannaffe ab'amaganjo Green Millers Limited. Dduka kati ogule Jiko Home Baking Flour wonna mu Uganda owulira obuwoomi olabe bakasitoma bwe bakuyaayaanira ngambye Maganjo Green Millers, feeding nations. Uganda Wildlife Education Center Entebbe Zoo kyekifo wano wojja okulambula olaba ebisolo byonna eby'omu nsiko nga biri mu kifo kimu. Amasomero, famire, bika mwenna tubaaniriza ate kati zoo tugyongeddemu ebirungo kati ate zoo kifo ky'amasanyu nnyo. Oyagala kulaba ku nsolo, binyonyi, byewalula, oyagala kumanya bikwata ku muziro gwo oba kusoma ku nsolo yonna, omuzadde n'omwana, abalambuzi, abaana b'amasomero, ekifo kiri kimu. Uganda Wildlife Education Center Entebbe. Jangu weekubye ebifaananyi ng'olina ensolo obeereko ne ky'onyumiza banno. Nkugambye nti bino byonna ku Uganda Wildlife Education Center Entebbe. kulikayo nnyo mukumulamu ogwo okyali mu youth agenda bavubuka tutunudde wanga abavubuka tutambule tutyanga abavubuka bingi bitukubaganyako ebirowoozo olumu tujja kudda wano tukubaganya ebirowoozo ne kubye ebyenfuna by'eggwanga ebya waggulu ensimbi z'eggwanga ezibulankanyizibwa entambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti ng'abavubuka bo batunula batya jjukira omuvubuka ono gwe tulekera ensi oba gwe mulekera ensi olunaku olw'enkya alina okuba nga amanyi nti eggwanga litambula bwe liti olidde wano Nasanga agamba nti ebyokwerinda obiba nga biri yegeyege teri muntu ajja kuba nakyakola n'ensonga omuvubuka alina okuba nga akimanyi nti bw'atakuuma mirembe wabaawo ekikyankanana ne mu binfuna ye n'olwensonga eyo eggwanga ekonomi yalyo bwe yeeyonooneka naye aba anyigirizibwa katujja kulaba ku bavubuka olunaku lumu tulabe bo balowooza batya bino byowulya simanya bakubye ssente simanya zino zabulidde eno simanya ennyonyi twaguze mmeka nabo tulabeko ku birowoozo byabwe bagamba ki batuwa magezi ki wawo tulina olugero olugamba nti togala kyama kya muto neguuza ddi akubire mu maloozi dizata yadduka ikampala naddeka nnyanja nze ngenda kutandikira waffe Luweero kakati tuyina zino sente ezajjanga mu minisitule y'abantu abazirwanako bataata baffe abafudde baganda baffe Luweero eyo twafiirwa abantu bangi kyebateekawo ne bateekawo minisitule ya Luweero Triangle tuyina ekizibu ky'abasajja abakyali kizibu kubanga omuntu bw'aba asobola okugamba n'oregisteringa nti ogenda kufuna obukadde 5 n'akuyingiza mu banka n'aleeta abantu be bafooginze bagamba ateesezza nabo bagenda okugjako okuwa mitwalo 2 ne muyingira mu banka n'atwala obukadde 4,900 gwe ofunyeko nga oli gwakoze naye olukujjukujjulu bagenda okubbamu abannayuganda kyovula banze ngenda muzeeyi yagenda n'agamba nti naye nsasula abantu abatagwayo nti Luweero abalwana abantu bali eri ekiboga beekalakaasa tebafiirwako waliyo bazzukulu baabwe nabo balwana no balwana ffe twafiirwa nze nga zisalaba ku maama wange okiwulira naye bw'ovaayo n'ojja n'oteekawo nti obukadde 5 kati kwegamba balinga Luweero Triangle tuyina abasajja nga Sula Seddunga mutabani wange Seddunga mutabani wange muri mu babbi mani Seddunga mubbi nese mu mani uli kyabani wa veterani uli abonyumya kyama inzo yo musajja simwagala ate yakimanga mazzi nese mayine yajja mulimo tuveyo zakato otyo kati gwe ekyo kikunyiiza kibi nnyo abantu baffe babona abo ne kati kankulage omuntu bw'ofuna obukadde 5 Luweero omanyi ojja kubaako kyolima owulya nze okuvayo n'ennima ebyo ninamu akasente akatonotono olinaga ku nnimiro ya ebyo bitooke biganda oyo musa nayire buluwalizi ogenda kuziraba emmotoka nga zirwanira wanga nga tezitwala bare oba muwemba batwala kayinja n'ebikajjo ogenda sogola walaki batwale sinze ensogola eyo kaisedevo esisogola naye bali bajja kujjanga bagule bibiri bikajjo akuba tebabikutte bulungi awo
naye nga nja kuba isitula na Delta TV njitwale mulambule bulungi mu proving naye nga mu byonna kati omuntu bw'aba afunye akakasimu olaba wali bikajja awo beraba eyali nkambi ya Museveni eyo awo yajja n'ebyuma bagiyitanga waliwo luta yali eri wansi wano waliwo kitema masanga yali eno wansi eno ewa mwenu enkambi eyo yali nkambi ya muzeeyi eyo infantry eyo awola bibikajja wona bolaba neri eri wansi wacha eri jolaba omuntu guli obugulengera eyo wakyaliwo n'ebipapa je byasigalayo bwe bavjo okuwamba Kampala bajja ne baddamu ne basikula naawo ebyokulwanyisa ebyali bivudde Libya awo nga bamaze okuwamba olimawo bikajjo nalimawo bikajjo ettaka lya muzeeyi ettaka lya taata so oyambyeko ku ttaka obutali kubbako olina kyolikoleddeko no si butalibba kubanga era nze butuyinza kunnumba ku ttako jjubbe naye abavubuka kitulemye abavubuka bali e Kampala wano gw'osanga nga balina amamayiro n'emayiro ag'ettaka najja n'omusanga akuba ngatto mu kibuga Kampala okiwulebe abantu ne bajja wano ne bafa obuyondo ng'ettaka balitunze ekintu ekyo kikirimye abantu bingi nnyo yena nze ne ngamba abavubuka singa tuvaayo n'omanya nti yes Kampala yes kibuga kuba nange weesula kubanga biri bya taata mbikolerako buki okolozi ate nga bwe planning ogula ebyabyo kuba situdde abatabani bo ne bazukulu bali ebyabwe ne kiremye abavubuka ensi yonna ate abavubuka twagala nnyo ebyobwereere birungi naye bimala ate ne bigula ebizibu kyovola banze nali zaatinga noduka ekibuga nziruse ekibuga ebiseera ebisinga byonna mbimala mu nnimiro nasa race tuli mu race ono ali mu kibuga ono ali mu kyalo alima gw'oli mu kibuga abavubuka bakugamba twetaaga ekkola mwenteekateeka gye mulina mu Lubaga challenge enfunye nti nzaaliddwa wano nze ni musajja mutoolo wadde bamange balina gye bava naye nze ni musajja mutoolo naye challenge enfunye nti nzaaliddwa wano mu Buganda okulidde mu Buganda n'olaba embeera ate n'ekyokubiri nze General Secretary wa Mutundwe Parish ono gyasula Mutundwe Parish bw'ogenda okutunulira Mutundwe Parish Vanatete paka Nyanama Freedom City so nenzija nsanga challenges impitirivu ngenda okutunulira awo tulina slums nga Kabaawo Natete ku ttaano Nyanama w'enjini awo nga abavubuka abasinga bonna bali awo bayitirivu naye nga tebalina kyakukola ne tusanga obuzibu ne ngamba no nentuula ewaka nendowooza ne ngamba no we should start something tubakuŋŋaanye tugamba kamusalimu ekirimbi abantu b'e Lubaga nabo bantu batumbaavu Mukama asaasira okukyogera nange mbavaamu naye juzi nze nalaba wano muzeeyi Museveni yabawa obukadde 5 ne bajja ne babugabana wano emitwalo 10 okusuubira abaana bameka bajja okusanga abayinamu baagabye ente bazigabira ne basanga Kyaddondo nga bazigaba naye nga bw'obeera n'emitwalo 5 oli agamba nti sigikuweera wano tugende njikuweera Pembe akuweeko 5 nga baleese ente balimbyo kakati race twatunulira weakness eyo nti twasanga ebibiina bingi bambi bazze bakozesa abantu bano nga capital abaana abavubuka n'abantu bonna tebaffe race twagala tetujja kwesiba mu bavubuka mulimu abakazi bambi tutunulira abakyala abasajja basudde obuvunaanyizibwa bwabwe tebakyalabirira abaana tebasasula biki so abakyala abo busanga mu butale single mothers netugamba no how are we going to fight this mwabayitako ne mukungana nabo bambi ogenda okusanga tulina abaana abasinga abavubuka bali mu myaka gyaffe nga yakuwa obujulizi naga nze taata tandabirirangako sente zonna n'okusoma paka ku university abadde ng'azuuka ssaawa 9 ffe tuze tusanga obuzibu emutundu awo nti ssaawa 9 bambi omukyala abulwa otulo agenda anoonye akatale atunde ennyaanya atungula obutungulu atunde ki naye nga waliyo omuvubuka ono atalina kyakukola amuswami amukuba akatayimbwa kyobanga ngambye nti mulimu sustainable development sustainable security nti awantu wonna nga tewaliwo byakwerinda nga binywevu ate n'enkulaakulana tejja kujja kubanga naawe bw'oba ojja kutandika factory ye naawe abavubuka abafa emirimu ojja kutunula ewaayo ebyokwerinda bali bajja kujja ate bagimenye tujja kutandikawo so race ne tugamba katukole tutya
katufune abantu bonna kiki mukozeeko kati for example tubaleete fena mukuŋŋaanyiza ku bantu bano webali era sawa zino wetutuuse tuli mu bantu 7 members 7,000 bakuŋŋaana netwogera nabo era nga ffe ogundi challenge tulina yakulobingira bano abantu Nanti ffe kyetukola okulobinga yes mwagala mpola kannyonnyole leero ekyekola kakunyonnyoleko nawe katono nnyo okulobinga mulobinge singa munalobingira abannayuganda oba lubaga ebintu ebiri kati kyekindeseza omulemo ndaga ku bantu abakuŋŋaanira mu race abantu bajja bamafia ne baleeta ekibiina ng'ekyo nga bazze kuyisaawo tageti zaabwe kyetwagala begendereze yes bamafia bangi babakozesa abali bekise mu kintu yes kubanga nalabye olaba eno minister Jesse Muyingo bayitaho batya bamunanika nalabye ekintu kyesirabanga waliwo omukazi abadde tumina ku oluganda n'agula bupikipico busatu ne bubeera mu nnyumba ne bamukuba amasasi ekiro naye poliisi yagenze okutuuka awe waka ng'erinako emirambo 5 poliisi kyeta navayo nakwogerako ng'erinako emirambo emeka mube basse nga ono gwe yasembeddeko yabadde wakutaano owaffe naye nga yazze kuŋŋaanya ku bole mirambo ku mmotoka kukyalo kuliko emirambo 5 gye gyabaddeko guno gwadde gwakutaano manyi olumumanyirawo poliisi bayibasi sustainable security sustainable development ntu kino ekintu tugezezaako si kya muntu nganze nasa everyone gets involved ate ne tugamba tetujja genda mbano gundi tuleeta people that matter abantu bano mubaleetera abantu ne bannyonnyola ebizibu byabwe eri omuntu omutuufu kati nga lumu waliyo omukolo gwe twalina ekitebi primary kubanga kyekifo kye tulina mu lubaga ekineneko twasolooza ne tuyita jenangina twamuleetera mu bitiibwa byo bya jeno naga ku bifaananyi ebyo wamatulabe angina ye vice chairperson wealth creation operation wealth creation nga kyetwagala okumulaga nti yes operation wealth creation esobola okukola erubaga nti waliwo abantu abali musobola okukola okwekuŋŋaanya ne muyambibwa mu mbeera webale nnyo okusinga angina lwanagina ng'ayamba sekinoomu nti kyengeza kugamba nti bw'ogenda okulaba twaleeta bano abantu n'ebintu bye bakola bano abantu bakola sabbuuni bakola engatto batunga pilo bali abatunda amatooke nga bambi bagalima n'ogalima gye bagalima ne bagaleeta naye nga embeera balina abantu bano bali mu butiko balunda enkoko emirimu egy'enjawulo egigwamu tunaakoma mu lubaga wokka akadde katutwala sawa zino tutandise ne lubaga division naye ekintu kino kigenda ku expandinga kidde Kampala kidde Uganda naye olw'embeera gye tulina mu sawa zino tetunafuna buyambi bumala n'abantu okuba amalamu essuubi mayika tugezaako okukomyawo essuubi ly'abantu obuwumbi bwaffe obutaano nakyo bwatusuubiza bajja bwali buwumbi 2.5 obwa pulezidenti bwe yasuubiza baatugamba sinemeka milioni 5 bwe buwumbi 2.5 obuwumbi buno 2.5 bwalimu nga mukama wange bwagambye babuyise bamafia kyekizinga kutuluma nti abantu abaliwo tetukyalina mwoyo gwa ggwanga tetukyalumirirwa omuntu alumirwa kulaba ng'ofa kyebaba babba eddagala sente ezo tezagenda bazibasesemya neziddayo mu coffers nezikomawo era olw'okunyiiga okungi kye baakola ne bagala nedda ne bwe tunazibawa temugenda zituusa madamu Nakyobe kye yakola n'ayita abantu abo kazibawe sekinoomu okola kimbufe group yaffe yaki tulina washing bay naga washing bay ne bakiteeka milioni meka ne bagamba mwe mukola kife tulibanga ne baba wa milioni tulina obukodyo obwo kankulageko muzeeyi yagenda n'agaba ebintu bali bamubuka muzeeyi yagaba ebintu ewandegeya ebya washing bay abatanatuuka nga mubinonye
No, problem is abena abatanatuuka kibiina yes kibiina nati mulaga nakyo yabigula yeesigamye ku kibiina kantereze mukulu wange nti race nga nyinyonyola bagita Lubaga Association for Citizen Empowerment nti eno it's non-political non-religious teina a ratio nova enjiri nga bwokera ku macha katika nkunyonyole mukulu macha nti nga bwokera ku macha noga abantu bakuŋŋaana buli lwakune wa Charles Muhanji bogera comedy ne banyumya comedy ne banyumiza abantu ne bagira buli lwokutaano fene tugenda ne tufuna okuyowebwa omwoyo ng'abasiraamu buli Sunday race enjiri gye kuba eryeji nkulaakulana nze nganze teri mu kibiina kubanga bwe tugenda okutunulira Lubaga kyobola bwogenda okutunulira abantu bambadde uniform za njawulo waliyo papo waliwo ki bantu banjawulo ate bwe tugenda okutunulira mu Lubaga kimanyiddwa ya opposition katulu bwama kyobola yajja neche ebyo byefuzi tetunabitunulira tugezaako omuntu wa bulijjo omuvubuka asiika chapati abavubuka abasibanga bakuba matatu ku kyalo abavubuka abasibanga tebalina byakola bagenda mu kuzanyazaala tubagezezaako okubazimba obwongo tubaleete nawe asobole okuddayo ng'alina omutwalo abasula kunyala abaana be bakozesa ne babayita ne bagamba tugende twekalakase twokya oluguudo olwaffe lwakuba bagenda mu 15,000 oba omutwalo afunya atya yeziza omutamu influencing na buntu butono nakugaye tuwakitegedde saagambye babbi nze edda nali nkyakolera NRM nagikolerako sigamba nti saagikolera edda netuleeta ekibiina kyabaga dizata ekintu omanyi okukiddukamu n'okirekaawo kibayita dizata majambere agambo dizata okiwulira mbadde kyakulaga mafiya bali mu Uganda wano ogenda n'okola ekintu mafiya kati nagenda nze neŋŋamba Abannayuganda era nze ŋŋamba Abannayuganda baatuleetera kino ekibiina kye bagamba bitcoin temuteekayo sente omuntu ayina amagezi toteekayo wadde ekikumi kyo bamafiya be bakirimu ensi gyetambulira waligwe batwalako ennyumba aweero bamafiya balwaboogo be tuyina wano nedda ze nkubulidde bwebanga koyini nga tutunulira cryptocurrency ani yagireeta cryptocurrency tetandikira mu Uganda wano eri universal kakati bamafiya bagireeta wano mu Uganda olumala boyo batuuka olw'okuba bakembuga n'emikwano neki kagurupu kaabwe nga mwe Abannayuganda abavubuka akoze ekikumi kyalimye ennyaanya ng'ojja mu bitcoin nga bakuba ku mutwe mukole gwe muteekeeyo esente munambuulira oluyanga mati yakifunyemu mama nyabo bitcoin erimu bamafiya nze nkubuulire waliwo weruweru ensangala kikikuza era nze luwero okivumirira omuntu weruwero andaba toyingira kuba mujja kutukabirira bamafiya be basinga mu bitcoin abesamuto bangamba kontino waliyo ekibiina naye kyatuukayo which is not bitcoin is another coin obebe sibimanyi naye bitcoin gundi yatula ku Serena Nigeria okubabulira tobeeranga bano waliwo bannange binalabye nekituuka ne mu parliament abavubuka oba abantu b'omulembe buli omu baba n'obusungu bwabwe oli yaleese kiteeso naga awali ekiyiriro tuzimbewo ddaamu oli n'agamba nti twajja kuba tufiirwa obulambuzi kubanga waliwo ggoonya zaffe n'envubu ezizannyira mu mazzi ago ageefukula naye zijjukira ekyaliwo mu 1900 oba 48 Katikkiro wa Buganda Martin Luther Nsibirwa bwe yali awaayo ettaka lya Makerere okuzimbawo University College by then yali college Abaganda banyiiga nnyo nnyo bagamba abazungu batwalire college yaabwe bagizimbe Kenya nanti katika obusungu obwo bagenda okumaliza university bagizimbawo ate ffe tufunamu nateeka okulage kati dambu banagizimba ani agenda okufunamu mafia ajja najjanga ayina tageti ya damu owulira eyo damu tugenda ogimalanga n'amabanja ge batubanja ng'eggwanga mayitirivu ninga mafia yayisizaawo paasi ye afunye kyakola ki Soka twanditunulidde dizata ebintu bibiri nze kyengezaako oba coin oba ki kyetulina okutunulira kiri kintu kimu era kyetulina okupreachinga nze nganze n'abannanga abalala kibiina kye registered kwe kukola
sawa zino omuvubuka ataakole ne mu bayibuli yeyetalye bwe tufinya batuyambako ngaabo nina omuntu omu eyankuza era muwanye ekitiibwa yanjigiriza ekintu kimu ne bwe nabanga nkyasoma bwe yakusanga nga webasi nakubuuza gundi okola kyewaka bw'oba tolina kyakola wakiri tambula ku street osoma amawulire kinyambye nnyo n'olwaleero nze ne sande kizibu okunsanga ewaka wakiri mpulira nga ndi aido so kati numirwa nnyo okubeera nga okeera gwe saawa emu ogenda kukola ng'abavubuka abato banywa bubeera naye nga ffe tukoze tutya okuyamba bano abantu tuba empowere kubanga era bw'otabalwanako n'obonoozikola n'ofuna obuwumbi bwa sente bano bagenda okuteeka bazibbe bebagenda okubamba mafiya wabula ffe kyetukola kiri kintu kimu nzeere nga nsuubiza abantu bannalubaga kubanga kyetuliko bakita reviving people's hope kugeza kulikomyawo obujja abantu babakozeseza olw'ebigendererwa abantu kati sawa zino babajjayo olwakuba waliyo akalulu ka 221 era bangi mujja kubiraba bingi ebyali byafa bizukuke lwaki babatutenga capital nga gwe wona okwata sente n'ogenda e Dubai osuubule ogende China osuubule bano bakomawo eri abantu batusuubule basubule obwongo bwo nze nina abantu omutwalo nakino weekiri kiri mu lubaga ng'abantu bano nakiwulidde kiri mu lubaga oba batonda kimanyi nawulidde abantu bagenda ku bantu babajjako ennanga muntu nti bazitwala wannakyube basasula wakawulidde abo mwe balyo bakazi njagala kutunula mu race ono atulaze ekyokulabirako ekirungi azze mu kyalo mu race mulimu okutabya ligamba nti omuvubuka nga olina kwolima osobola okulimira mu kyalo tukusobola okuyamba oddeyo race etandise nga lubaga naye bw'oba registeringa company ekukkiriza okuwakinga within and outside so yes bw'ojja n'otulaga kubanga tulina connections ez'enjawulo abantu abamu tufunye chance mbwe twagenda batwangwira nze lwagenda mu operation wealth creation ne tumitinga jenangina yayanguwa nagamba no nibo yaje nagamba abantu mwegatte mu race kubanga amaze okulaba ebigendererwa byaffe weebiri bituufu mujje mwegatte mu race tulabe engeri gye tubayamba bwenegatte mu race nembeeramu nga nyina akataka kange kali eri waffe Sebuto nga kawerako oyiika nga 5 nsobola okufuna ebikolo by'emmwanyi nsobola okufuna oba obubizi obw'okulunda oba nsobola okuyambibwa nenfunayo ente gy'ennunda webale nnyo bw'oba olina ettaka lyebbali oba byenfuna nyina bikolera mu lubaga munda webale nnyo kati ng'ennaku z'omwezi 13 resi ey'erubaga erina bapataners eruhama resi ey'erubaga 13 ogw'omusanvu waliyo resi eruhama ninga eri anda tugenda kusinkana tukomyawo abantu bano era bali mu kutuuza bano abantu tugezeeko tulabe tubakulaakulanyiza tutya ekitegeeza nti wonna wooli osobola okukwatagana naffe kasita oba mmemba waffe ffe tujja nga ani akwatibwako oyagala ki njagala bikolo bya gundi nga tugenda agira nga tukuwa ebikolo byebimu okwewandiisa mu resi kino etagisa ki bwereere ffe tetwagala ssente tumetaga kumanya daga muntu nti nolira mu lubaga kyoyina okukola kye tukyakola saawa zino tetunatandika kudiringa with individuals kubanga individuals oli ajja nga alina ekiruubirirwa ekiki ffe tutandikira olina okukola group ekitono ennyo bantu 30 kizibu okugatta abantu 3 nga mwena kubba so bwetubeera batano tetujja tukyatunulira group bw'ofuna abantu 30 mbu naffe abakulobingira tufuna chance ofuna kasente ne bw'obuka kasente kategeerekeka ekyokubiri nti abasatu ne bwe bafa emitwe bano abalala bajja kubaako awaaye ffe tukole naye omuzibu wa kontrolanga kyenjagala okugamba ku bantu baffe abeeruweero maliriza mbagamba nkubira Lieutenant Canon Nakalima omulanga abantu beeruweero bali bubi nnyo ate abantu beeruweero bakyakaaba ku nsonga y'akasiimo bamafiya bali mu kasiima abo gavumenti beemanyi ensi bamanyi bonna abantu beeruweero abavubuka bintunulira n'abavubuka mwe bali kuba abafiirwa ba kitabo muzeeyi yasalawo okusasula abantu abo n'abasomba emmere n'abakola batya naye atunuleko
mugundi ye Luweero kubanga okuwebula Bank of Uganda afanana kalema yes mukubira omulanga ne President Museveni alolole kasimo ke Luweero abalwanyi abamu balemedde ekiboga wali batudde lwamata bali awo balemeddewo nsanga omusajja yasibye ekirevu bamuyita Tomusange muzeyi mukulu abakulira yagambye ali mu kungubaga awo nankabirwa sijja twala yoyo nankabirwa bamwogera mu bantu bamwogera mu yero byafaako ebyo byokka n'abeewo abeeri bamukoowa sibula era mbasibula mbakubiriza abeeruweero nti mubeeko kye mwekolera tuleme okukwate nalabye buno Kaloddo ngenda kubongeramu amaanyi Kaloddo oyo gwe mufumba muwalagi wabikajjo nga omutuuze we ate omwana enzaalwa nja kufuna benkwatamu amaanyi kuba ebikajjo ng'ebyo bye nalimye ngenda kusooka tufune ekyuma tubiteme byonna tubitome tubiyoole bagyemu sukaali ggulu tusooke tulabe engeri gye tukolamu nga kasako ng'abantu bajjawo ow'ebbanja ne musasula oluvannyuma mbu amagezi bakakopye ku faamu ya pulezidenti eri waggulu muzeeyi talina bikajjo oli alina nnaanansi ate oyo n'obwokoppayo amagezi ye akozesa ssente akozesa ngalo goyina kwesa omutwe gwo n'amaanyi nkozesa amaanyi n'obwongo neyaziza nkubiriza abantu b'erubaga nga nkomekereza nti abantu bonna abali erubaga banaite mulimbibwa munoonye race erubaga association currently tubadde tukyakola ku office tujyanoonya ekifo ekituufu tunaateeka office kubanga babaddewo ogiteeka eno ate abeeno eri esaidi eri ebaddemu n'ebizibu bingi bino byafa dda katuteeka wano naye katugezaako kunoonya ekifo nga kiri mu makati nga kubanga ebigendererwa byaffe bituufu wabula tusaba mwenna mujje twegattire wamu tukulaakulanye Uganda tukulaakulanye Lubaga tuleme kutulaba nga bakifeesi twekolera akasente ogenda ng'abavubuka nze ekisinga okumenya nti abaana abatozi social media zetusiibako Facebook mwana muto myaka 33 bilionaire naife myaka 33 tulina kyakoze toyanze nyo toyanzege mbadde sava kiri mayanja program youth agenda mutukirize mibaganda bange bano Abdul Nassar Hika Majambere Mpologoma Desert Lion Desert kubanga gwe sawo kuba wali yitako wano Lion naija yasibira yafiira Saudi tuwalekere big show yeddako Ssaabasajja Kabaka awangale